Yes, nga bwe yayimba nti Bayuda tuyita nabo era nabo ekityo ekigambo kino oluyimba lwe lugenda lutuukirira. Jose Chameleone Gravity omuntu gyagenda mulagako mpola mpola nti ye tali ku bibye tukwaniriza nateera ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli manya ddoboozi Pampita Ntambi Kimso Rich Boy Maxud Junior webale kuba nti otambula naffe all the time olwaddemu okuba nti osubscribing natuba nti tutambula ffenna muganda wange mpola mpola gwe atanaba kuba nti asubscribing ategwe subscribing akugamba nti big up on yourself. Nakulale tukuletedde mwana mulenzi amanyikiddwa nga Gravity omutuju Wabuyu Gilson. Wabuyu Gilson yomu ku mikwano gya Jose Chameleone nfanfe era nga bano ababiri bazzenga babeera bona mpola mpola. Jose Chameleone ne Wabuyu oba Gravity omutuju babadde bataano nnyo era nga Jose Chameleone abadde supportive nnyo eri ku side za Gravity previous concerts kugata studio sessions n'emirimu emirala. Gravity ne Jose Chameleone babadde batight but era nga Jose Chameleone abadde nnyo ttaano wa Gravity ng'agamba nti mu Uganda talibako hard working person hard working boy n'okuba nti omuntu ali real nga Gravity naye ng'ate kikwewunyisa olunaku lwaleero twakitegeddeko nti Gravity yagenze ewa Lord Mayor amanyikiddwa nga Elias Lukwago n'amugamba era namumatiza nga waali emabega we era Gravity yagambye nti Mayor nze sirina buzibu na action zo sirina buzibu na kintu kyonna kyogenda okukola 2021 next year I'm with you because bano abayimbi abazo kuba nti bakwesimbako tebakusobola. Tujikire nti Jose Chameleone yatandika okuba nti alaga interest zo okwesimbako ku Lord Mayor 1 year back era nga omukulu ono abadde agenda ne kawefube maaso okugata n'abantu ab'enjawulo nga amuyambako okuba nti agusa system ye mu bantu be tubadde tusuubira okuba nti bamuyambako y'omu ye Gravity omutuju naye nga tekikulemesa okuba nti omukulu Gravity omutuju bwekityo yakutte emmundu n'aba nti azitunuliza muganda we era nga wetwogerera Jose Chameleone yasigadde wannamunigina blood we yamuvuddemu. Recently Gravity yali alina okukola akayimba ne Jose Chameleone akamanyikiddwa nga mutujoze nnyo but unfortunately Jose Chameleone yasobola kuba nti agenda mu studio lw'ensonga emu oba endala ng'agamba nti si type ya Gravity music gwayimba siye iwe balinza okukola oluyimba olulala naye nga tebasobola kukola luyimba bwe lutyo olulimu ebigambo ebisongovu bwe bityo. So n'olwekyo Jose Chameleone n'aba nti agezaako okuba nti agana okuba nti ayingira studio now mu kunyiga kwa Gravity yasazeewo okuba nti akyusa site yavudde mu Lord Mayor to be Lord Mayanja 2021 Lord Mayanja Joseph bamuvuddemu. Wetwogerera Gravity yagenze wa Lord Mayor abayimbi okuba nti bekyusakyusa nno muze gwaba kuliramu abayimbi balinga linnya lya Jose Chameleone yennyini balinga na olofu olwaleero omuyimbi abeera naawe ekyayefulira mu kitingambazi tujukira emyaka giri egiwedde nti omukulu agenda okwesimbawo ku kadi ya DP kuba Mayor. Omukulu oyo yali mu kibiina kirala naye olw'okuba nti tebyagenda bulungi yasobola okuba nti yeekyusa n'okuba nti akyusa system sawa zino omukulu agenda kuba nti yaddirawo ku DP. Jose Chameleone Gravity okuva wa Jose Chameleone kiki kyekisobola omukosa wensooka okubuuliza ekibuuzo naawe oliwaddemu okuba nti otuddamu nti Gravity abadde alina kyayamba ku campaign za Jose Chameleone era alina kyasobola okugattako ng'agenze ewa Lukwago. Gravity alina amaanyi agasobola okukyusa abantu n'abagamba tulonde eggundi ne bamulonda oba byonna byakwefumba oba bonna byonna anonya malya gansimi because tulaba nti Jose Chameleone fine abaddewo ne Gravity abaddewo naye ng'ate bano bonna balina audience yanjawulo. Olwaleero Gravity avudde mu Chameleone naye ekibuuzo kiri nti Chameleone abadde yeetaaga Gravity okubeera ku side ye okusobola okuba nti awangula obwa Mayor oba abadde tamwetaaga. Bino n'ebirala byebolina mu episodes zaffe zidakonsekade Ntambi Kimso Rich Boy Maxud Junior. You can follow me on Twitter strictly nkozesa Jimso 16 then Facebook nkozesa Ntambi Kimso. Bye bye for now.